ekkanisa eri Makerere erimu amawanga ga buli ngeri erimu abazungu aba buli kika gattako abayindi aba buli ngeri nze naliŋŋaanya okuva gye nsoma naye mweno ekkanisa nja kuyingira mulimu amawanga ga buli kika Yesu akuyita agendayo olabe Oluvannyuma lw'oluyimba olwo olw'abaana baffe abo abalungi ennyo aba I Am Family Community Church lutuyingiza butereevu mu puroguramu eno emanyiddwa nga by'obadde tomanyi mu gugudde okuva mu myaka gy'enkaaga. Puroguramu eri ku lutimbe olwa TV era emanyiddwa obulungi ennyo nga Gugudde TV mu luggya lwa Makerere Full Gospel Church wetusibuka. Ate ekifaananyi kino kyolaba tuli ku mutala Lungujja nga tukomyewo n'ekitundu kyaffe ekyokusatu wakati w'omusumba Suzan Lwakatale era ne mutabani waffe omusumba SYLUS Lwakatale. Tugenda mu kitundu kyaffe ekyokusatu luli twaleka batunyumiriza ku byafaayo bya muganda waffe, taata waffe, jjajjaffe, muganda waffe, mukwano gwaffe omusumba Lwakatale. Terunaggwa era tukyali mu buufu obwo nga twongera okumanya obulamu n'ekisa kya Mukama Katonda kyakozesa omusumba Lwakatale mu njiri enzijuvu eya Mukama waffe Yesu Kristo Mukama waffe. Amanya g'omwanjuzi Sunday Yusufu Mukasa Lubwama. Kansabe omusumba Suzani ababuuzeeko. Mukama yeebazibwa abooluganda ne musanyufu nate okukomawo puroguramu eno eya Gugudde TV okubaako byenjogera ebikwatagana n'obulamu bwaffe eri nze n'omugenzi Musumba SYLUS Lwakatale. Mukama yeebazibwe nnyo ate nate atusobozesezza okusinkana ku Gugudde TV yaffe ddala. Mukama abampera omukisa nga muwuliriza obujulizi ebyamagero okuyita mu musajja wa Katonda eyagenda okuwummula Reverend Ponsiano Lwakatale nga nafuna omukisa okuba nga ndi biological son number 2 mu family eno. Mukama abampera omukisa nga muwuliriza. Amina. Mukulu SYLUS, omusumba Ponsiano ayogera ku mannya ge asatu. Ayogera ku Ponsiano, n'ayogera ku lya Sekitende,
n'ayogana ne ku lyakatale naye lya sekitende alirongosaamu n'aga nti wano abaganda wano be bali mu paatiikako gwekyo kyogerako kigwe yakikubuulira muzeeyi yakitunyonyola yakitubuulira ebiseera ebyo ndowooza waaliwo era engeri y'obusosozesosoze ku bantu ddala abava ku sayidi eyo ey'e Rwanda abalunzi bwe bityo kubanga kati amannya gajja gakyuka kuba bwe bagamba sekitende kati twamubuuzanga sekitende naye n'agamba nti lyali sekidende yes so kitegeeza lyali sekidende naye okwagala okujja mu mbeera eno eya wano ng'olina okubeera n'erinnya erikuteekera ddala mu Buganda muno so n'aleeta sekitende katuwulire ku ddoboozi ly'omusumba Suzan Lwakatale ng'atereeza erinnya era nga mutabani we Louis bw'annyonnyodde kansooke ku lya Lwakatale erinnya lyange lyampeebwa kitange liva mu kika kirangira ekiyitibwa Abahinda ab'Omwankolo mwe muva Bakabaka abeyankole kano erinnya lino sekitende baaligandawaza abaani abaligandawaza abantu b'e Buganda liri sekidende lyabakaluubirira ne bamugandawaza sekitendi kirungi bw'atyo bwannyonnyola erinnya sekitende kaakati sijja kubuuza makulu galinnya kubanga nannyini ali mu ggulu ate alyogedde ate alitereezeza mukyala oli ali lya taata kati abazzukulu bali ku TV abazzukulu mubatuuza ne mubategeeza ku byafaayo bya taata waabwe Suzan Lwakatale jjajja bamumanyi era babadde balaba programu emu ku zo era nga bambuuza omu ku muzzukulu nga mbooza that is your daddy that is my jjajja so program bagigoberera naye nga bwe bambuuza that is your daddy talking that is the voice so ye nga bawulira embaga kati bamuwulirako ng'ayogera abamu baba basinga tebamuwulirako era we twali twebaza emirimu gye yakola olunaku olwo tulujjukira nnyo Maachi nga 9 yagenda okubeera ne mukama waffe ati oluusi tukwatayo ekimuli ne tukireeta ne tukiteeka weyawummulira kale bajja bonna twali nabo abazzukulu ne bajja ne bateekako ekimuli kati batubuuza era omu yambuuza is your dad inside there batuufu omusumba sekitende agalamiziddwa wano Lungujja ng'era bwe mutulabaawo nga twetoolodde bijja yawummuzibwa mukyala Suzan Lwakatale mulaba SYLUS awamu nange tetusobola kumwerabira era tetugenda kumwerabira katugende mu maaso ne program mukyala musumba ku bitono mu dakiika 3 zokka tubuulire ku mirimu omusumba Pastor Suzan Lwakatale gyaweereza makanisa ki geyaweerezaamu goyinza okujjukira kuziika enfumbirwa ne tubeera nga tusumba mbiko buziika kati oluvannyuma batuwa transfer 72 mu mwezi ogw'omusanvu tudda Masaka bwe tudda Masaka abazungu abamaze okugenda kati ne tubeera n'atandika okubeera supervisor ow'amakanisa ag'enjawulo ag'e Masaka Mukoto Kiwangala naawo Masaka wennyini n'agenda nga yeetoolola amakanisa gonna ag'e Masaka nga ye supervisor Mbiriizi Bijaba ago gonna gagwa mu manvuuli ya Fulukosimo kyaki mu kiseera ekyo kati ne tuvaayo bwe twamala ekiseera omwezi ogwo ne tuvaayo 7 mu 3 mu mwezi ogw'ekkumi mwezi ogw'ekkumi mu kinaana ne tudda e Kampala
basumba kibe yakolagananga nabo mu makanisa ago boyinza okujjukirako amanya waliwo omusumba Nsereko musumba George kiyo olese eri mulimu abiri musumba Nsereko olese eri mulimu nga gabi George Nsereko n'omusumba omuseera ebyo twalina omusumba omweru bamuyitanga omusumba omweru George era naye William George William muganda wa Grant. Yes, genda maaso. Musumba Bukenya. Musumba Lukwago bannange musumba Lukwaga mutera okumuwuliza. Sebo ali saidize ku Munana Gayaza. Sebo musumba Lukwago nzija nkwetaaga nnyo n'omukyala. Ruteeta awo. Masaka yakolanga ki musumba Lukwago? Yali assistant wa musumba Suzan Lwakatale. Kakati ebyo tubiwulidde katugende wa mutabani. Nkuyita mutabani kubanga nze ne maama twazalibwa mu mwaka gwe gumu. 1953. SYLUS. Mirimu kiddala Mukama gyakuwadde mu kiseera kino nga ddadi agenze mirimu kijookola oba bwe yali tanabagenda nze emirimu gyenkoze okusooka mu byonna twakulira mu time etaali nyangu naddala mu bigambo by'ensimbi oba mu by'okusoma era kyampaliriza okusoma ebya bizinensi kubanga nenzijukira ku mbaga yange natunulako Kampala Road awo wonna ne ŋŋamba temuli ddala muntu mu dduuka muno gwe nsobola kusaba yadde fundraising ku mbaga yange ne nkizuula nti ffe twakuumibwa nnyo mu kanisa emikwano gino emirala egy'ebweru tetwasobola nnyo kugituukirira era kyampaliriza okusoma business administration ne mugifunamu diguri emakerera awo era nentandika ebintu bya business nze natomera ekibuga ntandika okukola ebintu bya business koze ku business nyingi ezimu kuzo nti ndi consultant nina company gye bayita SYLUS consulting firm ndi consultant mu bya NGOs ndi consultant mu bya accounting nkola ebya auditing byonna company yange ebikola ate ninamu ettabi eddala erya business gyempita eyawaka eyange nga family yange eya transport nkola online driving omulizi Uber Taxify ebyo byonna mbikola ndinabifeekera wano nkola emirimu egyo egya transport mutegeera nnyo era business natuuka endala zonna nenziwummuza ezimu nkole kuba nakola ku bya restaurants ezo nzikozeeko mbadde mu crafts nga tukulira craft ye gundi awo Buganda Road awo waggulu awalinga Hotel Triangle naliko kakiika kakakulira crafts so time yange kuvira ddala muzeeyi nga akyaliwo nkoze ku business nyingi naye era ngenza okumaliriza nti business yadde nazirumba nenzikola ate nkomyewo mu kanisa kwegamba mu kanisa nensomako ate era theology okufuuka omusumba kubanga ne bwodduka otya bino ebya business ffe tetwabikuliramu bamuzeeyi tubalabye kanisa kugaa kubuulira enjiri enzijuvu ey'omwoyo n'emazima kale bwe natuuka ne ŋŋaka ŋŋendeko ku sayidi eri nkoleko ku business era emikwano nina mingi nnyo abasajja abakoze business mu Kampala muno bangi mikwano gyange nga bahaamu abo boolaba mikwano gyange kwega nkoze emikwano mingi nina basemuukirire nina bahaja balina ebizimbe mu kibuga kugamba nze bwe nayingira business naddala ey'entambula nkwataganye n'abantu bangi namwe mulina ebya tours and travel. Praise the Lord. Ekyo nno kirungi okubeera omusumba mu myaka gy'egyo ate n'oba ng'olinawo ekirala ky'okola abalala bakiwulira baga nti bw'obeera omusumba obeera musumba naye ekyo kikyamu tubalansinga ebyomubiri n'ebyomwoyo ennyumba ya Mukama ereme kubulwangamu kyakulya Katonda asobola okuyita mu busumba nga totadde mu birala naye ate bw'obeera n'emulimu ate ekyo takikyawa twagala tutwaleko omusumba Suzan Lwakatale dadiwo omulimu guno ogwa I am agutandika atya vision agijjawa
kubanga wabyogerako ku Sande luli akatonotono obudde tobwamala. Yes. Tuba tuli ebulanga awo ebulanga gye twabeera tetunajja Erungujja so twabeeranga nnyo mu kusaba nga tusiiba naye twatuuka ekiseera nga it is forced fasting kubanga awakange emmere teriiwo naye nga kwega osiiba naye nga kwega tolina kyakkola you have to fast so muzeeyi yatukuŋŋaanyanga mu garagi era eri garagi nga tagiyita nti yakusabiramu manya ya motoka ffe abantu ffe tugibeeramu kati garagi ngebeera wa eri waka nyumba gye twali tupangisa ku Bulange era ku garagi ow'omutaka Kibebbere so twabeeranga mu garagi eyo nga batuwulira tusaba enkya n'eggulu katutumire tuliko nno ku Oluganda Elvis Muhabwa oli South Carolina n'omukyala wo Lilibet ye mwala wa Kibebbere batulabirira bulungi mu kifo ekyo naye twali tusaba we twasabiranga ennyo kati muzeeyi ekkanisa yali Nateete nga tuvaawo awo ate ne tugenda ne tusabira Nateete kati Nateete ne tutuuka transport n'atukaluubirira baali bagenze ne Daddy nga bali London baali bagenze ndowooza ku mbaga ya Timothy muto wange so tugenda okuwulira nga we tugenda ku church ekyaki yo nayo twali tugipangisa naye balandiroodi baawo nga tebaagala tusabireyo batuuka ekiseera ne baagala okukuba omusumba eyaliyo kati ffe ne batubuulira eno nzeera neŋŋamba bannaye mumanyi tetugenda genda Nateete kati tugenda kusabira wano wa Bulange infact ekkanisa bwetu bwetandika okusabira ebulange nga bamuzeeyi baali bagenze London ne tutandika okusabira ebulange awo naye ebulange mu galagi yaffe omwo mwe twasabiranga so tutuuka ekiseera muzeeyi afuna vision nga bakomyewo olunyiriri lwali mu Luyimba essuula esooka olunyiriri lwali lwa 6 yandoza mami ayinza otusomerawo wano sura esooka kikiseekesira Oluyimba mu Bayibuli essuula esooka n'olunyiriri lw'omukaaga awe wava ekinyusi kya Yaamu eno kale musumba tusomere muntunuulira kubanga ndi muddugavu kubanga omusana gunjokezza abaana ba mmange bansunguwalira banfuula omukuumi w'ensuku ez'emizabbibu naye olusuku olwange nze saalukuuma bw'agamba nti olusuku lwe infact ekyo yakikozesanga nnyo ekyolusuku yagamba nti atambudde ndowooza owulidde maama nga annyonnyola yali supervisor wano abadde wali atambudde wano so buli we yagenda nga naffe tugenda on the move kati ku luno n'agamba nedda nina okulabirira olusuku lwange so mu kulabirira olusuku Mukama wamuleetera Ayaamu nti nze Ayaamu nze nkutuma yes so Ayaamu weetandikira Ayaamu Ministries, Ayaamu Community Church already nga yali in existence kati erinnya we likyuka wambuzaako luli nti Kampala yafuuka etya Ayaamu so yatandika eri Kampala Community Church naye bw'afuna vision eno mu Luyimba n'akyusa olusuku lwe ne lufuuka Ayaamu. Haleluya. Okuva essula 3 n'olunyiriri olw'ekumi yes okuva essula 3 14 era luli twalulaba kakati mulina kiki kati omulimu mugwongeddeko ki bukya musumba agenda ekyamazima engato za muzeeyi nene era ffenna twebuuzanga tugenda ziyingiramu tutya naye ligase gye yaleka gwe mukululo muzeeyi yaleka omukululo si wano oka mu Uganda naye ebweru yonna kati maama ono n'ayingira mu ngato za muzeeyi n'afuuka senior pastor wa Ayaamu n'obuweereza bwonna Ayaamu eno ministry tekoma wano wokka era eri ne mu America eyo era maama ono yasigala president waayo era ne wetwogera mu kiseera kino obuweereza bugenda mu maaso wano Erungujja waliwo ekkanisa Ayaamu Community Church tuyina Ayaamu Community Church tuyina academy essomero ly'abaana muzeeyi yayagalanga nnyo charity muzeeyi yayagala abaana era yagamba nti nze lwe ndifa abaana bajje nga batuulenga ku ntaana yange so ku malaalo
so abaana bajjira kwe bayimbira osanga batudde okwo bayimba kuba yagalamira wano erungujja. So obuweereza obwo bw'abaana nabwo tubututte mu maaso. Abato bange abasinga abamu abali e London babuddukanya mu maaso, then n'abali mu America. Kati mu kiseera kino wetwogerera tuyinayo kwaya. Okay. Kwaya era eri mu kuweereza I Am Family Choir era mujja giraba. Katuwulire ku ddoboozi ly'omusumba Posiano Lwakatale ng'ayogera ku I Am, n'oluvannyuma ng'eddoboozi liwedde tujja kgenda mu birango byaffe n'oluvannyuma tukomewo nate mu puroguramu eyo. Bannange nabampuliriza nti nina obuweereza bw'abaana abato buyitibwa I Am Children's Family. Natandika obuweereza obwo mu kusoomoozebwa naye nga Mukama amaze okundaga ebyetaago by'abaana. Abanga abasumba mukimanyi bulungi tulina Sunday school. Naye Sunday school ezo tezisisinkana byetaago by'abaana. Twogera bwogezi wano ekigambo, tubayigiza obugero, tubayigiza okuyimba naki, naye omwana addayo n'ebizibu bye. Gamba omwana bw'azaalibwa yeetaaga okulya n'okunywa. Abalala abazadde babasuula ku bisasiro. Omwana bw'azaalibwa yeetaaga okwebikka n'okwambala. Abulala obwana osanga embuto ziri bweru, obunankano obutama bubasitamye, mwe muva obulwadde obwo tuyita kwa shako. Abalala era omwana bw'azaalibwa yeetaaga immunization, yeetaaga okulabirirwa, okujjanjabibwa ng'alwadde. Naye ojja kusanga abaana wano ze tuyita endwadde zinnamuto 6 tebaali bantu nga amanya abaana baffe tebalifudde. Naye oluusi ekibatta kubulwa bujjanjabi. Ekyokuna Mukama kye yandaga nti abaana beetaaga education, okuyigirizibwa. Kizibu ky'abaana ekyo ky'okusoma olw'obutasoma ensonga lwaki tubalaba ku nguudo bangi eka tebaagaddwa n'embeera efana bwetyo. Bwe ngenda ku kyokutaano Mukama kye yandaga nti abaana beetaaga okwagalibwa, parental love. Kwegamba ng'abaana nabo tebafunye parental love, abalala nfuuzi. Kano bwe ntyo mu kibuuzo ky'ombuuzizza kiki ensinga okunyumirwa. Nyumirwa n'okubeera n'abaana. Kati wenjogerera n'abaana 30 mu nnyumba yange. 30 nina abavudde ku street. Ninayo baleeta ne basuulaawo ku geeti yange. Basuula busuuzi. Oba basobola okutambula ne babayingiza. Nina abaana kwegamba bano basajja battu, basajja mmwe njaga mumpulize yonna gy'oli. Ofunyisa akawala mu ssomero olubuto ono ate n'olwegaana. Kakazi katto ne kabonaabona n'olubuto. Kati abantu ng'abo bagenda bajja ne bankaabirira ekisabambe ne kinkwata ekya Yesu. Nga ne mbaleke bajje gye ndi abakooye abazitowereddwa. Ye waawo embeera tenzikiriza kutwala ggwanga lyonna Uganda. Naye njagala nnyo okulaba nga Ibulayimu n'abasumba mumpulize mu kino. Ibulayimu alina abaana 318 abaakulira mu nnyumba ye, abaazaalirwa mu nnyumba ye, nga ye talina. Kwegamba ekyo ekisa kyayongera okunkwata. Kale no mwe bimu byennyumirwa oba byensanyukira nga bwe nsoose ndi mukyala wange. Ekyokubiri be baana abo bendabirira.